Yesu yeebazibwe. Nziza okuba nga nzira mu birooto byammwe mwatadde mu komenti. Nze Brother Steven, eno bagiyita Chosen Generation. Katusabe tutandikirewo. Mukama tukwebaza olwakadde kano, tukoola omwoyo mutukuvu, omwoyo w'okubikkulira, omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okutegeera. Jangu otukulembere nga ngenda okuba nga nzivunula ebirooto bino mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Twanze ne Ruth ayina byona. Agamba, today I got a dream that someone was trying to shoot me with a gun. I ran away until I get tired, and immediately I kneel down and pray to God to give me a second chance. Immediately I wake up, please help me, I'm waiting. Sister afoni yalose nga bagenda mukuba essasi, n'afubutuka. Yagenze okulaba nga takyalina byafubutuka, n'awanika n'asala endalinga eri Katonda, n'amugamba, Mukama nkwegayiridde mpaayo second chance. Nabwoddayo n'olaba vidiyo yange gye nakola ekwatagana ku kuloota omubbi. Ekyoto ky'okuba nga bakubye essasi mwekiri. Okuloota omubbi kitegeeza ki? My brother Steven Musogera munoonya vidiyo. Bannino nkoze vidiyo eziwerako ddala, muneekwasa kirala. Nkoze vidiyo almost buli lunaku mbakolera vidiyo. So bw'oba nga oloose ekirooto kyonna, nabagamba genda osaakinge mu YouTube channel yo ky'oba oloose kitegeeza ki. Omala okulaba then bw'oba nga tobitegedde olyoka ojja obuuze. Topapa kuweereza kirooto. Nawo sister waffe ekirooto ky'okuba nga bagenda kukuba ssasi kiyinza okudipendinga ekirooto kino bwe kyabadde. Yeah, most of the times ekirooto kino kitambulirako amalogo kuloota nga bakukuba essasi mu kirooto. Okay, oba okuloota nga omubbi akunoonya. Sometimes muno muneeta kukuba na ssasi nerikwata. Sometimes oloota buloose nga akunoonya n'ofuna endwadde n'eremerawo nga takubye na ssasi n'okulaba takulabye nako, naye ng'akola ki? Ng'akunoonya bunoonya omubbi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So oloota nga bakunoonya bwe bati mukwano gwange, sometimes gibeera mibi nga probably eddogo tebaba basindise mukwano gwange. Solution eruwa? Ebyokudduka tebigenda kukuyamba. Solution kugwa maaso ga Mukama kwegayirira. Mukama Katonda akuwe second chance. Nawe ebiseera ebisinga okukuba eddogo n'erikwata oba amaanyi gano ag'ekisikizo okukwata, obeera oba toteredde bulungi mu nsi ey'omwoyo. Sanga weeyambudde ne bakkuba. Kati awo wabwe wayimira weegayirire olwa n'olutalo mu maaso ga Katonda. Mukama Katonda ajja kwongera okuba nga akubikkulira olwanne ddala. Ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Ono Miss Eddaafu agamba praise God, Brother Steven. Anyway, kiri ekirooto ekyokuloota nga bakuba essasi. Nekya mukwano gwange so okubeera nga siddogo naye nga mulabe sitaani yakunoonya. Mulabe Yesu gwe yagamba nalaba sitaani nga kanga akamyanso. Mulabe naye amanifestinga ng'omubbi. Amanifestinga so okuloota nga bakugoba, ng'ebisajja bikugoba nga birina emmundu. Naye nga mukwano gwange these are evil powers, these are demonic powers, direct okuviira ddala ewa Lucifer. So mukwano gwange ekyokola kikala kye kimu, kuwa bubi maaso ga Katonda weegayirire. Weegayirire. Wonna obadde olaba nga tutambula bulungi mukwano gwange weenenye ate okyuke osobole okuyimira ku sayidi entuufu gy'osobola owangulirako. Nagambye praise God, Brother Steven, I always dream cooking for people food, matoke, meat or even chicken. Okay, and these are always my family or even my friends. What does it mean? Sister wange okuloota nga ofumbira abantu emmere mukwano gwange kuba kubuulira njiri. Mmere kye kigambo kya Katonda, mmere ey'omwoyo. Okay, Bible egamba man does not live by bread alone, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of the Lord. Mutabeerewo lwa kigambo kyokka naye lwa buli kigambo kyani kiva mu kamwa ka Katonda oba na buli kigambo kya Katonda. So kigambo kya Katonda naye mmere eyaffe ey'omwoyo. Emuseffe emmere ey'omwoyo gwo. Kitegedde? Nawe kino kyakubuulira njiri eri famire yo n'emikwano gyo. Mukama ayagala otandika okubuulira enjiri. Famire yo babuulire Yesu. Babuulire Yesu, bafumbira amatooke n'ennyama wateereko n'enkoko.
balye emmere ennungi, babulire Yesu, mikwano gyo gibulire Yesu. Nabagamba bano bannachozeni, omuntu atagenda kubulya mikwano gyo ng'obaagala nnyo otuuke mu ggulu wekka, bennyini bagenda kwakyuzinga. Lwaki tewatubuulira? Wategeera mazima, wategeera naye tewatunyega, watuleka tufe. Mukama yeebazibwe. Yes, totya mikwano gyo kye bagenda kulowooza oba nalowooza as long as gwe babulire Yesu. Bayibuli egamba enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola, first to the Jews and then to the what? To the Greek. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Enjiri terina kukwasa nsonyi. So ng'abaana ba Katonda, buulira mikwano gwe babulire Yesu, babulire Yesu. Ekikola eky'okubulira enjiri eri mikwano gyo kikola kya kubaagala kubanga egenda tewali agyagaliza muntu mbi nnyo. Bulya famire yo, bulya mikwano gyo. Rita Zawedde. Praise God, Pastor. For me, I got a dream when I am in the middle of 3 tracks, as in magulu 13 nga zinneetoolodde, naye natidde nnyo ne ŋŋamba bino ebimotoka byagala kunzita. What does it mean? Oba Zawedde yaloose ebimotoka by'amagulu 10 nga bimwetoolodde naye nga mutuufu atidde, ng'alaba byagala kumusaanyaawo, byagala kumutta. Tuze tufuna ndowooza ebirooto ebiwererako ddala ebikwatagana ku bimotoka bino bimagulu 10 ndowooza ababeerako buli lunaku. Okay? Ositaafu omu yaloota ng'ali mu kuba atambula naye ng'alaba kimagulu 10 kimu ekiyise mu kkubo, and that was a hindering spirit. Okay? So kati kino kye kimu mukwano gwange, guno mwoyo gwa hindrance. Guno mwoyo gwa hindrance okwagala okuziyiza okuba nga weeyongerayo ng'ate gukwinfiri kyogere nti abanne ebikooza akalubye, gukuteekamu n'omwoyo w'okutya. Okutya banange muzimu. Okutya kulungi, okutya si kubi kubanga Mukama Katonda atuwa okutya for our safety, for our protection. Otya okusala ekkubo ng'emmotoka zitambula, okwo okutya kulungi kubanga bw'onaasala, bw'onaagenda n'obuvumu n'oyingirayo bajja kukutomera, ojja kufa. Si mazima? Okwo okutya kuba kulungi. Okutya ng'oli ku kalina waggulu n'ogamba wansinga wala, sijja kubuuka kugwayo kulaba oba naawona oba siiwone. Nga Sitaani bwe yagamba Yesu buuka ogwe. Kyawandiikibwa alikuweereza bamalayika n'ekigere kyo tekikola kiti kireesitala ku jjinja. Yesu n'agamba tokemanga Mukama Katonda. Okwo okutya kuba kulungi ng'oli eri waggulu n'otya okubuuka okuva ku muti okuuka wansi. Okutya okubi kwe kuno okwa Sitaani kwatuleetera okutuhindalinga ne kukulemesa okukola ky'olina okukola. Gamba buulira enjiri n'otya abantu gy'obeera bagenda kukulya. Okutya kuba kubi. Mukama yeebazibwe. Kulemesa okukola omulimu gwe wandikoze, kumisrepresentinga Katonda wo, naawe kukuleetera okuba nga you're misrepresented. Okay? Omuntu yandibadde abeerako favor wa confidence. Confidence erina favor gy'ereeta bannange. Confidence erina amaanyi geekugattako gwe ng'omuntu ali confident nga kyokola olaga nti okitegeera, naye okutya kukulemesa n'okukola ky'omanyi. So mukwano gwange, this is a spirit of hindrance. Lwana guno omwoyo okuziyiza, ate okubireko n'omwoyo gw'okutya, n'okwambala obuvumu. You be bold. Brother, nze ndoota nnyo amazzi nga nsomoka, oba nga ŋŋenda kugwamu, oba nga ŋŋenda kusena amazzi, naye sibitegeera kitegeeza ki munnange? Wabisani ono Fortune Sherry. Fortune Sherry, okulota ng'ogenda kusena amazzi sisinga kuba kunoonya mafuta, but depends. Okay? Nawe ekyokulota nga olaba gambye otya, olota nnyo ng'osomoka mu mazzi. Mukwano gwange, ebiseera ebisinga okusomoka mu mazzi kubeera bizibu, byereere bizibu. Ddala olota owuga osomoka mu mazzi bibeera bizibu mukwano gwange. Ate ng'ogambye olota olaba ogenda kugwamu, bino byonna eby'okugwa mu mazzi, bino byonna bizibu, byereere, tewali ssanyu kugwa mu mazzi. Ate munnaye abamu olaba olota owuga onyumirwa n'okunyumirwa, ebyo byonna still the same thing, bizibu ng'oli mu nnyanja wakati owuga. Mukama yeebazibwe. Oba owuga naye mu byonna saba Mukama ajja kukusomosa. Nga olaba ng'owuga osomoka, ng'otambula oyita mu mazzi osomoka, Mukama Katonda ajja kubeera wamu naawe. Yatusuubiza n'atugamba munnaye ne bwe tunaabeera mu migga
alibeera wamu naffe, yatusuubiza obutatuleka. So mu mbeera yonna, mu mazzi, mu buli kimu kyonna, Mukama Katonda tatuleka. So weekwate ku Mukama, ajja kukusomosa. Olina olina okuyita, olina okusomoka. Mukama ajja kukusomosa, but these are all challenges, these are all problems. Naye mu byonna Bayibuli egamba but in all this we are more than conquerors through him who loved us. Buli byonna tuli bawanguzi n'okukirawo eri oyo yakola ki, yatwagala. So ojja kuyitawo, ojja kusomoka. Nemanya the challenges are there, ne Mukama ajja kukusomosa. Mukama yeebazibwe mu misana ono. Sharon. Mukama yeebazibwe. Brother Stephen, kitegeeza ki okuloota ettaala yabadde mu muti gw'omuyembe? Light yayo yabadde emulisa mpaka ku njuba. Ku njuba kwabaddeko musoke 6 zaabadde zigyetoolodde, naye bw'abadde budde bwa misana, mu nze nabadde ntidde, naye maama wange n'aŋŋamba nti totya, ogwo mukisa. Kale ekyoto baakivuunudde dda, ate kati oyagala amakulu ki agasinga awo? Mukama yeebazibwe ennyo. Ekyoto baakivuunulidde mu kirooto ne bakugamba ogwo omukisa, kati ate okomyewo eno ku kyozeni. Ffe tugenda singa Omwoyo Mutukuvu okuvuunula ekirooto, yakuvuunulidde. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, ekitangaala ekiwanikiddwa waggulu ne kigenda mpaka ku njuba. Mukama yeebazibwe. Ekitangaala kyabadde kiva ku muyembe ne kigenda mpaka wa muti gwa muyembe gwa ffene, ku muti gw'omuyembe. Miyembe nayo kitambulirako mukisa, emiyembe gitambulirako mukisa, mukimanyi bannakyoze, kiba tukyogera no buli kaseera. So musoke akiikirira kwenenya, akiikirira ekisa kya Katonda. Okay, nababuulira musoke bwe yajja. Musoke yajja lwa kisa kya Katonda. Mukama bwe yakola endagaano ne Nuuwa, n'agamba Nuuwa taliddamu kuzikiriza nsi eno n'amataba, okuba Nuuwa yali awaddeyo ssaddaaka maaso ga Katonda ne zimuwunyira bulungi. Ng'amataba gawedde, Nuuwa yakola ssaddaaka maaso ga Mukama. Mukama n'asiima n'agamba taliddamu kuzikiriza bantu, abantu bamuwa ku ssaddaaka. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, n'ateekawo akabonero ka musoke nga buli bwali kalaba ajjukira endagaano gyakola ne Nuuwa. So buli wolaba musoke manya Mukama ali mu kujjukira endagaano gyakola n'ani? Ne Nuuwa. Kyobula musoke atera nnyo okujja mu biseera bya nkuba. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate ebiseera ebisinga bwolaba musoke, probably enkuba ebategeera na kutonnya, so akabonero akamusoke kalaga ekisa kya Katonda. Number 6 nja gibasomesaako with time. Number 6 is representing omuntu. Okay, because man was created on the 6th day is the number of men. Number 6 ate era neyo okuba mumanyi 666 the number of the beast, era ekiikira n'ebisolo because they are also created on that day. Mukama yeebazibwe. Beast and men, bino bitwogera beast abantu balowooza kiri 666. Bw'ogenda mu story of the creation, ebisolo byonna Mukama biyita beast, byatonda beast byonna ebisolo. Ku lunaku olw'omukaaga Mukama lwatonda ebisolo byonna, ng'oggyeko ebinyonyi byatondebwa ku lunaku olwokutaano. Ebisolo byatondebwa ku lunaku olw'omukaaga, n'omuntu Bayibuli biyita beast. So that number 6 is the number of beast and man. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Anyway, tujja kwongera okuba nga studying number 6 with time. Byonna mbasuubiza nenja bibayigiriza, mbasuubiza ebintu bingi but nafuna bulungi time kyokukamera nenja bibayigiriza byonna mpola mpola. Wano ku Choice nja kuyiga ebintu bingi. Bw'oba ng'olimpya subscribe ku channel eno. Eno channel buli muntu yenna ogyetaaga, gikomendingire mikwano gyo, abantu bonna bagyetaaga eno channel kubanga eriko ebyokuyiga bingi. Subscribe okone kade, teeka ekyoto ky'omu comment, tujja kuba nga tukiddamu tuba tufunye time buli nnyeri ya Yesu. Sister wange, kisa kya Katonda ogenda kulaba omukisa. Mukama agenda kuwa omukisa lwa kisa kye, si lwakubanga ggwe, lwakubanga kisa kye. So yongera okubanga otambula mu butuukirivu n'obutukuvu, kwenenya kutambula mu kitangaala
ekitangaala kiwalabye ogenda kulaba omukisa. Awatali kitangaala tewali mukisa, mu bizikiza tewali ki mukisa yadde. Bayibuli etugamba tukole ki? Tukoleze tawaaza zaffe tuziwanike nga bw'olabye eno yabadde mu ffene. So koleza ettawaaza yo giwanike waggulu. Bayibuli egamba tewali akoleza ttawaaza n'agibikako kibbo. Aleka omusana gwo gwake, nga Bayibuli etugamba omusana gwaffe gwake, abantu balabe ebikola ebirungi baleke bagulumize kitaffe ali mu ggulu. So ogenda kulaba omukisa gwa Katonda. Bettina Praise. Praise God, Brother Stephen. My name is Bettina. I'm in Saudi Arabia. Okuloota obutiko obubaala, greens, n'amakuloni kitegeeza ki? God bless you. Kitegeeza ogenda kubirya. Kaba yeebazibwe anyway. That was a joke. Sitave Bettina. Bettina Praise. Okuloota nga greens zikuba kusiiba. Okay. Obutiko obubaala mukwano gwe guba mukisa. Niba n'ekintu ekirwadde eky'obutiko nga nkyogera nnyo. Sister Falabika oli mupya wano ku Chozeni. Obutiko bubeera bubaala nga ne video kwatadde ekirooto kyo kino nabwogeddeko obutiko. Obutiko obubaala gubeera mukisa. Ngambye bubeera bubaala. Gubeera mukisa bannange. Kati kino nja kusigenda kudda mu kiddamu kino kati. Buli we nakiraba nga nkireka nga homework. Ngenda kireka nga homework sigenda kudda mu kiddamu eky'obutiko. Oza ne greens nazo ndowooza oba oli awo. Makuloni gano kisinziira. Simanyi byonna byabaddewa mu butiko. Obutiko obuloota otya sister? Obutiko obuloota otya? Kisinziira engeri gy'olose mu butiko ki ekibaddewo mu kirooto ekyo mu butiko obone nga omanya nti obutiko butambulirako mukisa. Kibutuukako geba amakulu g'ekirooto babubbye, buvundu babwonoonyeemu, waliwo tuweeza ekirooto nga babwonoonyeemu pupu. So kisinziira. Kigongo Juliet. Praise God, Brother Stephen. Naloota nga abawala nga batudde. Okay, nga batudde ku buliri bwange naye nga basaliddeko ffene ne mbavuma. Brother kitegeeza ki? Katonda wange. Kigongo Juliet. Abawala basalidde ffene ku buliri bwe naye abavumye okufa obufi. Anyway, ekirooto kirooto kino Mukama Katonda akulaga nti olimu embala y'okusasula obubi n'obubi. Jjukira Yesu yatuyigiriza n'atusomesa tusasulanga bubi na bubi. So wandibanga waliwo abantu abakola obubi, waliwo abantu oboolyawo abata meeting expectations zaabo ze balina kubanga beeyisaamu, ate naye n'osasula obubi naki n'obubi. Ayi mukwano, Yesu buli kyayogera tasaaga. Standard ezimu ku Yesu zatuwa si nnyangu za kulivinga naye kyayogera bakitegeeza. Yesu bw'atugamba mu Matayo 4:8 that be perfect as your Father in heaven is perfect. Abatagamba nti gezaako, abagamba ekyo kyolina okubeera. Lwaki? Kubanga Yesu akimanyidde ddala nti no si gwe agenda okubeera perfect, ye ali perfect bw'atuula munda mu gwe agenda ku perfectinga. Ozo kitegedde. Gwe nga gwe tosobola kubeera perfect okusinziira ku standard ya Katonda gy'ayagala. Naye ye Katonda bw'atuula munda mu gwe asobola okubeera perfect na ku perfectinga, asobola okuleetera okuba nga tosasula bubi na bubi, nga tosobola kuvuma muntu, tosobola kubuuka ku waya. So kino kyendowooza nti mukwano gwange kyakubanga tozaayo muliro. Bayibuli egamba tusabire bulungi nnyo balabe baffe abatuyigganya. Kitegeeza waliwo abantu abatuyigganya maybe ku mulimu, maybe mu families, maybe mu maka gaffe, ne tubasabire bulungi, tubaagale, tubasonyiwe, ate tubasasulemu obulungi. Bayibuli egamba tunaakikola ng'ekyo tujja batubakumidde amanda ku mutwe. Oli nakola obubi gwe n'omusasula obulungi. Mukama Katonda bw'ateddako abajja kukyuka olw'ebikolwa byaffe ebirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Musumba nze naloose nga numbiddwa abasirikale bangi. Nayitidde mu bbanga ne nziruka, wabula babadde bannumbye akasajja kamu ne kandaba ne kandaga omukulu. Mukama yeebazibwe. I think this was a demonic attack. Kuno kwabadde kulumbibwa. Nawe simanyi exact attack gy'eva
n'omutukuvu ajja kubanga ayogera okubanga kubikkulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nawe ebimu teribeera ddoko bannange, si buli kaseera nti buli bw'oloota ng'olumbidde libeera ddoko. Bannange si ddoko lwekka tumegana, tulina emyoyo mibi gye tumegana nabyo. Bayibuli etugamba ffe tetumegana na mubbi na musaayi, tumegana naki? Wali abafuzi, Bayibuli beeyita abafuzi, wali abamasaza, wali abafuga teritole mw'obeera, obeera mu kitundu kyabwe, wali emyoyo egifugawo teritole eyo, wali abafuzi, wali ab'amaanyi, fights against what? Principalities, powers, rulers, wali amaanyi ag'ekibi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Powers of what? Wickedness in the heavenly places. Okay. Nawe kyemulina okutegeera abaana ba Katonda, kyobola olina okusubscribinga ku channel eno n'okwekumira ku channel eno, waliwo bingi byolina okutegeera. Okay. Eggulu terirya mulundi gumu. Tulina eggulu okusinziira ku Bayibuli ndowooza emirundi ng'esatu oba oliawo basikolawo bagamba lya mirundi 7. Okay. Awo olengera mu bbanga si ggulu, naye mu Bayibuli egiyita heavens. Waggulu awo waliwo amaanyi agafugira, waliwo emyoyo egifugira mu bwengulu awo. Waliwo eggulu erisooka, waliwo eggulu eryokubiri Jezeberi n'emizimu emirala wegifugira, teetolyo demons egikwata ebyalo, egikwata ebitundu, ebikwata amasaza, gibeera mu bwengula. Okay. Egyo egifugira mu bbanga awo. Lowooza mujjukira bulungi sitoli ya Danieri, bamusindikira ebyo ne bikwatibwa mu bwengulu. Lowooza byakwatibwa mu ggulu lyawa erya Katonda no. Waggulu awo waliwo amaanyi agafuga, waliwo emyoyo egifugira bamalayika ababi ab'ekizikiza. Okay. Esala eyo bw'oba ogisindika abeera emizimu awo giba girinze okuba nga gikuba giremesa. Olaba mugenda mu kusaba n'olaba nga tebigenda, n'osaba essaala ne bigaana, wansonga waliwo emyoyo egifugira mu bwengula awo, gikuteekako akazito. Oyagala kubotola bwengula. Kyola essaala webanga ekulemye okusaba, ositukanga mukwano gwe n'osooka okuba emizimu egyo gyonna egifugira mu bwengula egyo gikwata essaala n'ogamba eno gisindika ng'omuliro, osooka ogishatinga down, ojja genda okulaba nga boddamu okusaba ng'essaala etambula, olw'ensonga nti emyoyo gyonna gibadde gikutte. Mukama yeebazibwe nnyo. So gundi ani was it ani yagenda mu the third heaven? I think it's Apostle Paul. Omutume Pawulo yagenda. He was caught up in the third heaven. So jasoma kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula ndowooza 12 nnyo olwokubiri okutandika ku nnyo olwokubiri awo. Ekyokola Apostle Paul nga yogera ku ggulu eryokusatu. So tegeeza babanga waliwo eryokusatu, ndi yali ayogerako wateeka okuba waliwo erisooka eryokubiri. Mukama yeebazibwe. So mukwano gwange gino myoyo mibi ekibadde gikulumbye, emirolwa n'olutalo. Omukulu gwe oba okubira ddala oyo, manyi n'obuyinza byatuwa mu Luka 10:19. Praise God. Brother Stephen, ndoota nnyo nga empapula zange eza Bayibuli zisaasaanye. Okay. Empapula za Bayibuli nga zisaasaanye. Zisaasaanye zitya? Mpewo ezifuuye zikutuse mu Bayibuli, osanze Bayibuli zivuddemu zisaasaanye. Kisinziira zisaasaanye zitya mukwano gwange, naye ekirooto kyonna ekikwatagana n'ekigambo kya Katonda, Mukama Katonda kyava ayogerako ekigambo kye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ekigambo kye kati buno obeera bulagajjavu okusanga empapula zo eza Bayibuli zikoze eki? Zisaasaanye. Okay. Zandibadde zibeera mu Bayibuli, ebeera wamu, ekigambo kya Katonda kibeera wamu ng'ate kikumibwa butiribiri. Bayibuli y'emu ku bintu ebiri valuable mu bulamu bwaffe. Bayibuli kye kitabo tukiwa ekitiibwa bannange. Mu Bayibuli zammwe mumala gazikwata, mumala gateeka buli w'osanze ino, ekigambo kya Katonda tokiwa kitiibwa. Ekigambo kya Katonda olina okiwa ekitiibwa ekyo. Ekigambo kya Katonda olina okikonalinga. Bayibuli si yakuzannyira kuno. Now mukwano gwange kyendowooza nti Mukama Katonda akulaga nti you have neglected his word. So ojja kugenda okwekebera mu bulamu bwo ng'olaba tokyasoma bulungi kigambo kya Katonda. N'empapula zo ezisaasaanye. Ewe ejja zifuuwa ezitwala eno zitwala obe nga tokyalina kigambo. Mukama yeebazibwe. Anyway, kebera engeri gy'osomamu ekigambo kya Katonda and how serious, engeri gy'otwalamu ekigambo kye oba enjiri. How serious okulaba nga waliwo ky'oneglectinze enjiri oba oneglectinze okusoma ekigambo kya Katonda. Yes, nga bwe mbagamba bulijjo, nja kuddamu era mbajjukize kuba kuno kubeerako abapya buli kaseera tujoiningibwako abantu abapya. Bino ebintu bisatu ng'omwana wa Katonda birina okubeera so kirya mu bulamu bwo buli lunaku ng'obikola. Okusoma ekigambo kya Katonda buli lunaku without fail, okuwulira enjiri n'okusaba. Bintu bisatu olina okubikola buli lunaku
butalekaayo n'ekimu, tokolako ekimu n'oleka ekirala, byonna bino bikola buli lunaku mwana wa Katonda. Mulungi, Gloria. Praise God, Brother Stephen. Me, I dreamed doing a test, but I had no answer. So I asked my friend to help me. She started doing it for me, but the teacher looked it before finishing. Okay. Sister Funde yalose ekirooto Mulungi Gloria nga ali mu kukola kigezo naye nga talina mu butuufu ansa. Mukwano gwe n'abanga amuyambako, mukwano gwe n'atandika okumuyambako naye ticca n'amutunuulira nga tannaba kumaliriza. Mukama yeebazibwe. Abuuza kino kitegeeza ki? Okuloota nga okola ekigezo nga tolina ansa so okutegeeza ebintu ebiwerako ddala regarding ekyoto bwe kiba kyatandise. Ate nga tolina ansa mukwano gwa Katonda bakulaga mukwano gwange nti weetaaga kuba nga olungamizibwa, tolina kyakuddamu. Embeera tolina kyakuddamu. Mukama yeebazibwe. Oli mu kugezesebwa naye tewaliiwo direction, tewaliiwo kyakuddamu oli awo. So okubeera nga tolina kyakuddamu kisobola okutambulirako ebiwerako ddala. Oluusi tosoma kigambo kya Katonda, oluusi tonoonya Katonda kuba Katonda ekyokuddamu kyaffe yatulungamya, yatuwa direction. Naddala mu mbeera efaanana bw'eti ng'olaba wadde ogezaako okulaba ng'ofuna solution okuva eri mukwano gwo naye nga musomesa kukuba eriiso wadde tunaba kumaliriza before finishing, kiraga nti kyabadde musomesa abiguddemu n'abirinnyamu, okiraba. So mu mbeera efaananako bw'etyo oba olina okuddayo mukwano gwange n'oba ng'olungamizibwa Katonda. Ng'olungamizibwa Katonda tesiti zonna oyita buyisi, tesiti yonna oyita okugezesebwa, tukuyitamu na Mukama, tukuyitamu na Mwoyo Mutukuvu. Okay, oddayo ku story ya Mukama waffe Yesu. Yesu naye yakola tesiti. He was led by the Holy Spirit. Who led the Holy Spirit? Bwe yamala okubatizibwa Bayibuli egamba he was led by the Holy Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. Yayingira mu ddungu Mukama waffe Yesu nga akulembeddwa Omwoyo Mutukuvu. Mutukuvu yamugamba jangu tugende nkutwale bakukeme. N'agenda n'akulembera Omwoyo Mutukuvu n'awangula kubanga yali akulembeddwa Omwoyo Mutukuvu. Kakati munne oba tokulembeddwa Omwoyo Mutukuvu toba na kyakuddamu, toba na kyakuddamu. So n'olw'ensonga eyo noonya Omwoyo Mutukuvu naye wamuleka. Ebintu ebisatu bye nabagambye ffe okulaba ng'obikola bulungi ojja kulaba ng'olina ekyokuddamu. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I was in my boss's house. After I go outside and I find a very big and nice looking grapes, a mizabibu, and someone said that you have good fruits. Misani ono kirabo. Kitaffe ekirabo yaloose ng'ali mu nnyumba ya mukama we n'agenda n'afuma wabweru n'asanga nga waliyo omuzabbibu, agiyise emizabbibu. Omulala ne baba bamugamba nti olina ebibala ebirungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati ebiseera ebisinga ebibala bino bikiikirira omukisa, byekiikirira omukisa. Oluusi ebibala bino bitambulirako ebibala eby'omwoyo muki, Omwoyo Mutukuvu. Era nawe kennyini oba weewulira muli, Mukama yeebazibwe, oba nga ebibala eby'Omwoyo Mutukuvu eri mu Bagalatiya 5:2 bw'osomako oba obiraba nga bitagenda bulungi oba nawe okola ki? Obiraba. Naye ng'ebibala ebiseera ebisinga bitambulirako mu mukisa. Kyendowooza nti kino kyandiba nga Mukama Katonda agenda kukulabya omukisa, agenda kukulabya omukisa mu mulimu ogwo. Mukama agenda kukulabisa omukisa. So yongera okubeera muntu omwesigwa, yongera okubeera omuntu akola emirimu gyo, Mukama agenda kukulabya omukisa mu kifo ekyo. Emizabbibu gino emirungi. Praise God, Brother Stephen. Omisaani ono tekuli linnya. Okay. Praise God, brother. Thanks, Bambi, for serving God and the good job you're doing. Okay. My dream, I was trying to leave the man I'm dating. Just tired of him, but have been getting bad dreams, like
my late mother, cats, but they always come most times when I'm fasting and praying, tiresome. Then I got a dream when I'm on a call somewhere on the road, but when he found me, when he found you on the phone, he was so sad and he just brought me a box of water and just went away. Then I wanted to call him to take back his box, but never. What's the meaning? Thanks. Okay. Stafuna wote ekirooto nga agambye alina gwa bwe bali mu relationship, naye abikooye, naye alota ebirooto ebibi, alota mama we yafa, alota kkapa, naye bino abiroota nnyo ng'ali mu kusaba n'okusiiba. Naye agambye lumu yamuloota ng'ali ku kkubo ng'akuba ssimu, n'ajja n'amusanga ng'ali ku ssimu, n'amuwa bookisi y'amazzi, n'amugamba komawo otwale bookisi yo, naye teyakomawo n'agenda. Now ebirooto bino byonna kati nga bino ebirooto bya bafu, ebirooto bya kkapa, n'abagamba kkapa zitambulako nnyo amanyika ekizikiza, probably eddogo. Abafumu bamanyi bulungi nnyo emyo gy'abafu. Omufu aba alina ky'azze okutta, talina mukisa gw'aleeta. Omufu aba alina ky'azze okukola ki? Okutta, kuba yabeera mu nsi y'abafu, aba alina by'azze okutta. Ogambye ate obiroota nnyo ng'oli mu kusaba n'okusiiba. Naw okuloota ebintu bino ng'oli mu kusaba n'okusiiba, mukwano gwange, nabagamba nti Bayibuli nga bwegera mu Matayo 17:21 nti ekyengerero tekisobola kuva ku ky'ogeze mu kukola ki? Mu kusaba n'okusiiba. Naw buli wogenda mu kusaba n'okusiiba oba olangidde amaanyi ndowooza agasembayo, oba ogenda kutoloka. Kati gweno gwe aba ali mu kuzannya, gwe aba ali mu kujookinga, naye eri mu nsi eyo mwe baba bakulaba nti kati ogenda kukola ki? Ogenda kutoloka. Gy'emyoyo gyonna kwe kugolokoka, kubanga gimanyi nti buli gw'owangula tegugenda kuddamu kufuna access, tegugenda kuddamu kukomawo. Kati wegolokoka gyerwaneko nga bukyali, kwe kuloota bino byonna by'okola ki? By'oloota. Naye ebiseera ebisinga abamu mubeera mu bunafu, owoza kimu wasiibye naye nga mu butuufu wasiibye busiibi njala, naye nga mu butuufu oli mu ki? Oli munafu mu nsi ey'omwoyo. Naye bino byonna bigolokoka, osobole okubiwangula, osobole okuwangulamu eyo period gy'olimu ey'okusaba n'okusiiba, osobole okuwangula. Kati mumanyi nti sometimes Falaawo Mukama Katonda amuleka n'ajja n'amagaali ge nga yeekalakaasa mu kkubo Katonda lyakubye, gy'obeera yalitaddewo. Ajja n'amagaali ge ajja okuzikiriza abaana ba Isirayiri. Naye ekkubo Mukama lye yakuba lye limu, Mukama lye yakozesa n'amuumira n'amuzikiriza n'amagaali ge. Kati nawe okusaba n'okusiiba okwo kw'olangiridde kuba mu maaso ga Katonda, eryo ekkubo ly'otaddewo, bino byonna bikkapa ebize byonna buli kimu kyonna bafu, bino byonna bizikiriza mu eyo period, kubanga ekyengeri eyo ekiremeddeko tekisobola kuva bunyongeza mu kusaba n'okusiiba. Kati abamu mwebuuza lwaki ebintu ebimu, lwaki waliwo yatubuuza lwaki bannange bwe mba nsisiibye ebintu byange nno ka mbeera yadde, naye kasita nangira okusaba bwe nti okusiiba, buli kimu ne kigolokoka, ne buli kimu ne kikubwa. Mukwano gwange eyo point. Kati wano naawe olowooza nti oli yadde oba toli yaddeyaddeko, era abasajja nabo bajja kukuzzaayo wansi. Olowooza oli yaddeyaddeko naye bw'ogenda kuddayo wansi, Katonda tukadde gy'olaga nga gy'ova gy'otta. So bino byonna bigolokoka kubanga biba biraba nti ogenda kutoloka, ate bw'otoloka tebigenda kuddamu ku containinga. Kati biba bigolokoka bikwate oleme okutoloka ate nawe oggwemu amaanyi. So ebira biyimiza olwa n'olutalo. Regarding kya muvubuka ono ojja kubuuzabuuza Mukama, kubanga bino ebirooto ebisinga byonna bijja ku regarding ku gwe ng'omuntu ne character yo. So ojja kwongera okubuuza Mukama ku mukulu ono, ajja kukubuulira specifically weeyawule obuuze Mukama. Bino byonna birwanyise, bino bijja bikulondola, bino bijja kukulemesa. Kiro nnyo baana ba Katonda okusooka n'osumululwa nga tonnaba kunoonya kuyingira relationship, kubanga ekituufu kiri nti ne bw'onayingira relationship ng'okyaliko ebusibe, ng'okyaliko ebikugoba, bibinnyiri byo bijja okugoba relationship bigikube, bijja okugoba obufumbo nga wakayingira mu kadaali bw'oti, bigenda okubikuba, bigenda okuleetawo obuzibu bungi. Ne bw'omala okusumululwa bw'oti, oba olwanira eri wala, Mukama bakubikkulira n'okubira eri wala kubanga oba wasumululwa. So tyana nnyo okusumululwa okusinga okuyaana okuyingira mu bintu
nga Mukama akwera mu ddyo nga Sitaani atwalira mu kkono. Kati bye biki ebyo? Mirembe Fiona. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I have a branch of ripe gonja in my house. Then my brother came with many whom I don't know, but I received them. Another dream I also someone told me I had given birth to twins, but one was growing fast, and as if every day he's getting another stage, and the other one was not growing that fast. I wonder. Oh, okay. Sister Funelese Kirooto ekyasoose ng'alina ekiwagu kya gonja, kyayise branch of ripe gonja. Twadde ategeeza bunch, kiwagu, not branch. Okay. Naye ekiwagu kya gonja nakyo kikira mukisa, mukwano gwange. Ekiwagu kya gonja kikira mukisa. Oluusi ebintu nga bino gonja, Mukama matooke abikozesa nnyo mu kusaba n'okusiiba, kugamba okusaba n'okusiiba. Kino kyendowooza nti mukisa. And ogambye ekirala, okay, ekyoto kye kimu nolaba muganda wo nga azze n'abantu b'otamanyi n'oba receivinga. Okay. Kyendowooza nti guno gubeera mukisa oguva mu kwaniriza abantu, okubeera so accommodative. Tulina abalokole abali so primitive, nga mulokole naye nga yeewulira bangi nnyo, naddala bano because abaasoma. Tulina abalokole bangi ba high class, balina classes mu kkanisa. Mukama yeebazibwe. Gy'obeera ffe tuli baganda bammwe, ojja kwewuunya nga tutuuse mu ggulu nga ffenna tuli omuntu omu, nga teri byasoma n'ataasoma. So anyway, waliwo abalokole abalina ku ssente, abakiraasi, abatunda abantu abalala nga as if they don't matter, you see. Anyway, kino kyendowooza nti waliwo omukisa ogwo Mukama gwagenda okuwa, okubeera so accommodative, okuba nga oli muntu alina omutima omulungi ogwaniriza abantu. Muganda we yalese abantu b'otamanyi n'oba receivinga ng'olina ekiwagu kya gonja. Ogwo mukisa, ekiwagu kya gonja okuva mu kurecevinga abantu. Bayibuli etugamba temulekangayo okwaniriza bagenyi, nti mwabo muligiramu ne baani? Ne bamalayika. Mulyaniriza bamalayika nga temumanyi. Bw'oddayo mu ndagaano enkadde walaba nga bamalayika bajja in form of men ne batula ne balya n'okulya. Abazikiriza Sodomu ne Gomora tebaali bantu abatambuza ebigere? Abantu baali bagaana ssebo na kubasiyagira mu Sodomu, baali bantu bennyini, naye nga ssebo bamalayika. Mu ndagaano enkadde bamanifestinga ng'abantu bennyini. Ani yamigana ne malayika? Yali Yakobo. So mirundi mingi era mu Bayibuli bamalayika bamanifestinga ng'abantu. Ne yajja eri Saara okulagula Saara okuzaala omwana, yajja in form of a human being so many times. So yongera okuba nga oyaniriza abantu, Mukama Katonda waliwo bagenda okuleeta, agenda okujja n'ebitereke, genda funa omukisa. Emikono mukitegeere, banendwawo nnyo, banziramu ebirooto bino, babuli ebintu bingi. So kubanga I want to pass time, no, babuli ebintu bingi kubanga bingi ebyokuyiga. Okay, n'obasiize mu kirooto kyo, ebirooto ebirala by'owuli oyiga bingi nnyo. So kye tulina okutegeera nga bano bakatonda, ebintu Mukama Katonda byagenda okuwa, omukisa gwagenda okuwa, tagenda kukuyisa, tolina kyamagero. Malayika si agenda okuguleeta. Malayika agenda kuguleeta mu nsi ey'omwoyo, naye gugenda manifestinga mu nsi ey'omubiri, Mukama ng'ayita mu bantu. Ate emikisa Mukama Katonda gyagenda okuwa, ebiseera ebisinga agiyisa mu bantu abakwetoolodde. So kubanga oli muntu atafaayo kumanya karakita ya mwana wa Katonda gy'alina kubeera nayo, ojja kukangula ng'oyitwako buli kaseera nga bikola ki? Nga bikuyitangako buyisi Mukama byakuleetedde. So tulina okubeera balokola abali so accommodative, nga tuli balokola baniiza abantu, nga tuli balokola bajjudde okwagala. Now regarding ekyokulota ng'ozadde abalongo kye kimu, it's a double blessing. Okay, tulina emikisa gya mirundi esatu. Obulokozi buno nabagamba tulina 30 folds, 60 folds and 100 folds. Okay, now these twins are representing a 60 folds. That's a double blessing, and the fullness
eri 100, that's a triple. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So guno omukisa, that's a double blessing, it's a double portion. Mukama Katonda agenda kukuwa omukisa. Kyekimu olabye ng'omwana omu akula speed, ng'omulala akula mpola. So genda beera mikisa gya mirundi ebiri sseddabo, naye ogumu genda kuba nga gw'amaanyi nnyo okusingako ku mulala. Now regarding ku kya abaana bano, you have to be very careful. Abaloota ebirooto bino eby'abaana, ojja kudda olaba vidiyo gye nakola ey'okuloota ng'ozadde abaana, okuloota ng'oli lubuto n'okuloota ng'ozadde, oba n'okuloota abaana kitegeeza ki? Biri ebirooto bingi ebikwatagana ku baana, then n'okuloota ng'oli lubuto. Ezo vidiyo bbiri kitaaga oziraba omulundi gumu, olabemu then omala olabe n'endala, kubanga zonna zigenda hand in hand. Kinoza Mukama agenda kukola bulungi. Kyemalirawo bagamba ku bikwatagana ku baana bano nti wakinga abaana bakula so fast mu birooto, kasita baako obubonero bwa sitaani nga tategeerekeka, manya nti kikyana kya mwoyo, oyo kyanga bwokya mukwano gwange. Babeerako obubonero bwa sitaani bikyana tekitegeerekeka, nawe okiraba kikula so fast naye nga n'okutegeera tekitegeereka kiri awo, ekyo kyanga bwokya. Nakato Grace. Praise God, Brother Stephen. I dreamt when I'm doing work, but my pain was not clear. I don't know spelling. Staff yalusinga akola waaka naye nga mu butuufu pain teri clear. Kyabadde ategeeza oba nga pain tewandiika bulungi, ndowooza pain nga tewandiika bulungi, ate nga ne spelling takola ki? Tamanyi. Akaali mu kukola waaka. Mukama yeebazibwe. So mukwano gwange, kino kirooto kiba kyetaaga obudde Omwoyo Omutukuvu akuluŋŋamye, byewandiika tobitegeera, ate ne spelling tomanyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati tolina byowandiika, tolina waaka gw'okola. Ekyoto nga kino oba weetaaga okuba nga oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu, weetaaga okuba nga oluŋŋamizibwa Omwoyo wa Mukama. Naw ebirooto nga bino eno ebitambulira ku waaka, kola bigezo, kasita olabamu ekintu kyonna ekiri negative, either ddayo checkinge ku bintu biri ebisatu bye nabagamba, byensiba mbagamba wano eno, okusaba kwo oyimiridde otya, okusoma ekigambo kya Katonda n'okuwulira enjiri, ebintu ebisatu beera ng'okeberako olabe nga byonna bitambula bulungi nnyonnyodde. Ate waliwo ekitateeredde ku ebyo, otereeze mukwano gwange. Tewali ngeri nalina gy'ogenda kukola waaka n'owandiika spelling gy'otamanyi, gy'otayize. Tewali. Olina kusooka kugiyiga, waaka okola by'omanyi. Mukama yeebazibwe. So olw'otowandiika tobitegeera, spelling tozimanyi, ddayo obuuza Omwoyo Omutukuvu ajja kubikkulira. Waliwo ebitateeredde mu bulamu bwo. Naw bino bisobola okuba nga bidifaalinga ku buli muntu yenna, ffenna tetukola ki? Tetufaanagana. But most of the times kibeera kitambulira ku kusoma Bayibuli. Kusoma Bayibuli, kusaba na kuwulira enjiri. Kubanga kino kiba kiraga nti wabeerawo gundi ky'oba toyina. Oba olina okuba nga oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu, but tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu nga tunoonya Katonda. Tetuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu nga tuli mu tulo, no. Tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu nga tunoonya Mukama. So ku ebintu bisatu kw'oba onoonya mukwano gwange. Natolo Sylvia, and in my fasting and praying, I was praying about this man who is in my life. I got a lot of positive dreams about him for long now. Naye nze bikyansobedde because a lot is happening and the problems are being problems. Nasekawo. At times I think ebirooto si bituufu because nze I'm not seeing connection, because it takes like 4 days nga tankubidde, yet he says mbu he loves me. Kati nze ndaba mulabe. Mukama Katonda amala ennaku nga nnya nga tamukubidde, ate ebirooto biraga yeye, kati connection tagiraba.
biri awo kaddala yeebuuza ddala bino biki. Ekituufu kiri nti waliwo abantu naturally nga bo si be bantu abakatijjo, si be bantu oba bakola batya oyinza okufiiringa nti balina omuliro. Manyi waliwo abalavaazi ab'omuliro ate basisita ffe musinga okwagala. Nakukubira ku makya nakubuuzaako nagamba obugambo obulungi, nakuddamu mutuntu awo walidde n'addamu nakugamba obugambo obulungi nakawungeezaawo, nakukubira ne webakira ku bugambo obulungi n'okukeererako, awo n'olyoka omanya njagala. So abasajja bangi abatalina gundi eyo laavu eyo bw'etyo nga balina kuyiga njige oboolyawo, naye nga tekitegeeza nti tabeera muntu mutuufu. Waliyo abantu nga ye ayogera point. Temubadde mu conference z'abasingo, temubadde babooya abatalina kye bayogera nnyo kiryawo bingi, balina bigambo bingi. So bw'abanga Mukama Katonda kyayogera kyekyo, then manya nti kyayogera kyekyo. Mukama musabe akabonero, Mukama kusabe akabonero. Then ekyogamba nti ebintu problems after problems simanyi kyotegeeza problems. Wayinza okuba nga problems otegeeza obutakkanya wakati wammwe, obutakkanya wakati wammwe busobola okuva mu bintu bingi, busobola okuva ku mbala zammwe, busobola okuva ku muudu zammwe. So simanyi kyotegeeza, oba otegeeza bikugoba gwe nga ggwe, bino bisobola okuva ku bintu bingi. Tekitegeeza nti biva ku ye, bisobola okuva ku mmwe, iniquity zaffe ng'abantu, temper zaffe, ego zaffe, so bisobola okuva ku bintu bingi. So simanyi exactly ebirooto ki Mukama byakuwa, naye bwebanga ebirooto biri positive, Mukama alina kyayogera, then musabe akabonero. Bw'abanga kyayogera kyekyo, then abeerayo oyo. Shaki wa Yesu agamba, hello brother Stephen, I got a dream now when I'm fasting kyokka nga leero nasiibye era neebase sirina maanyi yadde. Otulo ne tuntwala ne ndoota nga saying amaanyi nga ndi munafu ekisembayo. Ne ndaba amenvu mu kirooto, ne ŋŋamba kansibulukuke ne ndirya. Mukama yeebazibwe. Ebiseera ebisinga okulya amenvu, Mukama bakugamba kugonda, tambulyako nnyo information nga yakugonda. But in this case nga oli munafu n'oloota nga oli mu kirooto, ng'olabira ddala ne mu kirooto oli munafu, n'ova mu kusaba n'okusiiba n'osiibulukukira mu kirooto, lwa bunafu. Mukama yeebazibwe. Kati kyendowooza kino Mukama Katonda abadde ayogera ku mbeera gy'olimu, kubanga ebirooto byogera mu biseera eby'omu maaso, byogera mu biseera ebiriwo ne mu biseera ebyaliwo, information bw'etyo bw'ebeera. Kati kyendowooza nti Mukama Katonda abadde akulaga mbeera gy'olimu, kuleka okuba nga wewakidde mu bunafu, alabika n'okusaba tewasabye, oba byonna bikoledde mu biki, mu bunafu. Naye kibi nnyo okuba nga ekituufu kiri nti osiiba ate n'odda mu bunafu. Nga bwe nabagambye nti buli w'oyingira mu kusaba n'okusiiba olangiridde amaanyi agasembayo. Kati suubira oluusi okulumbibwa okuva ku sayidi zonna nnya. Abamu ate bw'olumbibwa mu kisiibo ate n'onafuira ddala. Gamba mu kisiibo bw'osiiba osuubira nti kati gy'osiibye tewali kigenda kujja kubanga wasiibye. Kati nno ky'osiibye buli mwoyo gwonna gwa kugolokoka osobole okugukuba oguwangule. Abalabi baffe Mukama Katonda oluusi abaleka ne basembera osobole okubakuba, ate kati gwe olaba ekirooto ekyo ng'ekyo, n'oggwaamu amaanyi n'ogaa nange nasiibye, kati ngenda ne bye ndoota. Mbadde nsuubira kuloota nga ndi mu gawuni, mbadde nsuubira kuloota nga ndi mu ggulu, kati ndoota ate bangoba. Kitegeeza bye nasiibye tebiriiyo. Ewasiibye gyebiri, era ekikulaga nti gyebiri kyekyo ekirooto. Kikulaga nti waliwo kati ky'olina okuwangula ssaawa eyo. So kyendowooza weetaaga kwambala bwambazi maanyi. Bayibuli eyogera nti Mukama Katonda waffe abatalina maanyi abongera ki? Abongera amaanyi. Osoma Isaaya essuula ya 4 olunyiriri 29.
Bayibuli egamba awa amaanyi abo abazirika n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Bayibuli Oluzungu egamba he gives strength to the weary and increases the power of the weak. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nti abo abakooye weeyale. Bayibuli Oluganda egamba abazirika Mukama bongera amaanyi, kitegeeza Mukama asobola otuwa amaanyi. Abanafu Mukama asobola obbongera obuyinza, asobola obbawa amaanyi. Bayibuli Oluzungu egamba gives strength to the weary and increases the power of the weak. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katonda waffe alina ekisa ky'okuwa amaanyi abo abamunoonya. Bw'obuuka wenyirimu awo n'ogenda kulwana ogendera ku abalindira Mukama balidizibwamu amaanyi. So mu byonna obunafu ne babuuze tova mu kusaba na kusiiba, sigalawo okaye Mukama nyambaze amaanyi, kubanga ekisawo ekiri ekyokukwambaza ki amaanyi. Ekisawo ekiri ekyokukwambaza amaanyi awo. Faith agamba atya? Praise God, Pastor asked God why my boyfriend saying I am born again but tayagala kwatula bulokozi. Okay. I dreamed I am with the boyfriend holding his hand to see I am going and my mom to the house where we used to stay, but not now. Then they gave him where to sleep. To see we are a lot in room praying. When we started to see him trying to pray, then to see him leaving the room, go out and left. In real life, he's not born again. He's a Catholic. What does it mean? Help me. Okay. In real life, sister yalose ekirooto abadde abuuza oyo omwami ono agamba mulokole naye tayagala kwatula bulokozi. Agamba mbu mulokole ate wekituuka kwatula obulokozi okukkiriza Yesu ekitasa akikola. Sister ffe naweta ekirooto nga batambula mukuto omukono nga bali nomwe ne bagenda mu nnyumba yaabwe enkadde gye baalinga babeeramu ne kati si kati gye balimu. Ne bamuwa okusula kati mbu ne batandika okusaba ne basaba ne bagenda okulaba ng'afuluma. Then we started to see him trying to pray, then to see him leaving the room. Oba n'atandika okusaba awo agenda okulaba ng'afuluma ennyumba nga yeegendera, tali ku bano basandalabaya. Agambye mu buliwo mu Katuliki. Okay. Now, first of all, katata agamba atya nti mulokole ate nga mu Katuliki, ng'ate mu buliwo naawe kimanyi ddala mu Katuliki oyo tabeera mulokole, oyo abeera mu Katuliki. The fact is omuntu yenna atasobola nakwatula Yesu okutwala okubeera omulokozi wange. Tasobola kwatula bulokozi. Ogamba otya nti mulokole, naye agamba atya nti mulokole nga n'okwatula obwatuzi obulokozi atali sitaani tasobola. Ekyo kyekyandibadde ekyangu ekyokukola nze n'ongamba ddamu ebigambo bino nti ayi Yesu nimba nalokoka. It is that simple because kya Katonda. Kati ono Mukama akulagirawo ekigenda okubeerawo. Okay? Nawuliriza bulungi ekigenda okubeerawo. Nawe ono omuvubuka in your life si mulokole ngira neeba okiraba. Naye wano Mukama kyabadde agezaako okukulaga nti okugenda naye wano wadde mutambula nga mudda mu nnyumba enkadde gye mwavaamu mugenda kuba mudda mabega. Okugenda n'ono omuvubuka kugenda kubakkuliza mabega eri mu nnyumba awalabi mudda mu nnyumba ewamu eri mu bikadde bye wavaamu. Mu bikadde bye wavaamu kitegeeza amadiini wagavaamu n'olokoka. Kati ate okugenda n'ono kugenda kuba kudda mabega. Kati ate n'ekyakabenje ekiriwo okudda mabega gye mwazze naye mwabadde musabaasabamu katono awo n'amala n'afuluma n'agenda. In other words, agenda kubeerawo akaseera katono amale akulekewo osigale wekka ngera walabi ng'afuluma. Muntu kyafuluma ng'omusezi ekiro n'atambula n'agenda. So
ogenda kukomekerera wekka, ono tewali magenda. Nawe bannakyusa nti mulina okutegeera omuntu aba tali mulokole, don't waste your time, don't even waste a single minute okutandika okuloota ebirooto ate noloota kino noloota kiri, no wasting obudde. Bwe yandibadde aconcentratinga ku magenda geyandibadde aconcentratinga n'obaako by'odiiringa nabyo in real time ng'ate oddamu kubaaninga obudde bwo ku bantu nga bano. Kati n'otegeera Brother Stephen agambye si oyo, n'obuukira omusiraamu, n'obuukira omukatoliki omulala, n'obuukira omukristaayo omulala, n'obuukira kakati obudde ogenda bumala mu ebyo. Otandika okuloota ebirooto eby'endowooza ebiva mu mutima gwo, n'oli aloota ebirooto bye olubitwale serious. So Dr. baffe bannange Michael Pressure always kabeerawo, naye kyenjagala okubagamba nti omuntu wabanga si mulokole, first of all wabanga si mulokole, totawaana, don't waste time. Olw'ensonga goal yaffe si first option yaffe si kufumbirwa oba ffe betwagala nga ffe. Wewe byonna bigenda kubeerawo, Katonda agenda kubikola. Goal yaffe esooka Katonda gwe tusooka okuyimusa. Kati ekintu kyonna ekigenda okujja ku Mukama tolina yadde okukigoberera n'akaseera n'akamu. Otherwise ogenda kumala obudde bwo nga bwetooloola, ogenda kusanga kati ono omufumbirwa nakujja mu bulokole kubanga ye musajja, oba ne mukubekera nga mwawukanye kati ate bye biki ebyo. So abantu batali balokole temutawaana, don't waste time. Obanga olede gy'oli you're caught up there, olina abaana, katwegayire Katonda. But obanga tonaakutuuka mu mbeera bweti, mukwano gwange ne basisita ffe bajja kukubujuliza abaliyo ti si kyekifo ekirungi, era nabo bakyabuuza Mukama y'ono. So si kyekifo ekirungi kyewandyesanzeemu. Katonda bakugendayo, tutawaana. Katusiime Fatira. Yesu yeebazibwe Pastor Stephen, nange leero nziraamu. Okay. Mbadde mbuuza Mukama oba boyfriend wange ye mutuufu. Tujja kubalya obuti bannange abalina ba boyfriend nga muli balokole. Boyfriend wange ye mutuufu, n'endoota tuli mu mmotoka tutambula, baabaddemu bangi, then kulaba omuwala gwe mmanyi alinga ayagala boyfriend wange, then kulaba boyfriend ku side atudde, ne mbuuza oyo omuwala mugenda kubeera wamu, wamugambyeko? Omuwala n'agamba simanyi. Then ne ŋŋamba munda munze, lwaki avudde Dubai nga contract tennaba kuggwa? Mubuliwo ali Dubai, ate ekirala naloota nga cousin sister wange abuuza ani mwami wange? Ani mwami wange? Omulala n'agamba oli tumulabye atwala emmere ku booda ewa ssenga wange, gaali matooke. Nange ne ŋŋamba ye tumulabye eyo ye mwami wange. Nga mutegeeza ono oba nga temwamulabye, just mubadde mubuuza bubuuza ndi mwami wange. So simanyi oba kyali kinvolvinga ono omuvubuka. Anyway, okudda ku kyoto ekyasoose, kyandowooza nti Mukama Katonda akulaga embeera y'ono omuntu ono kweta boyfriend. Olaba alinga ayagala omuntu omulala. So ate akomyewo nga ne contract tennakola ki, tennaba. Kyandowooza nti ayinza okuba nga ali musayikira okudda nga tomanyi, akola obuvulugu bwe, simanyi naye wanaakutwalira. Ali musayikira okudda nga tomanyi, onalowooleza nti akomyewo, ali musayikira okudda nga tomanyi. Anyway, kyandowooza nti wandibadde oddamu ne bubuuza Katonda, kubanga kino ekyoto kiragira ddala nti naali birala naawe oli birala nnyo.
kituuka kyaba kitegedde bulungi oba kyali kibataininga kuono oba temwamulaba nga tekyali kuono direct. Mwami wange mumulabyeko nti tumulabye ng'ali ku boda, so simanyi nti bali bategeeza ono exactly, naye sokuddamu n'obuuza Mukama ne but for this one kiragira ddala nti oli ku bibyo naye ali ku birala nnyo. Olaba nga balinga bagaana omuntu omulala atakumye contract ennaba, so ate namubuuza n'agamba simanyi. So twali kyoto kirungi wano kyamagenda kyonna biraga nti so negative for now. Mary Akatikiti, Mary Akatikiti, Mary mukwano gwaffe tuweerezaamu naye ku WhatsApp, tuweereza mukyala muweereza w'amaanyi and she's so consistent. Bw'oba nga tunaba tujoininga ku WhatsApp, tujoininge tuweereza mu Katonda. Bane groups za birooto, tubeera tuweereza mu Katonda, so tujoininge bane tuweereza Katonda, tujoininge. Genda mu komenti ojja kulaba enamba esooka awo, namba yange yennyini. So mpeereza message ku WhatsApp, then nkuweereza link n'ojoininga group. Mukama yeebazibwe. Waliwo yatubuuza lwaki temuteeka wano direct link ne tugenda ku group zino ez'ekkanisa, muteeka wano direct link. Abantu bangi bayingiramu nga si bali ku mulamwa, ate n'osanga nga bapostinze ebintu ebikyafu. Twakifunako ko, twakifunako omuntu najja napostinga ebintu ebikyafu nga biyitirivu mu group, ne tudduka ne tusaasaana, n'asaasaanya endiga za Yesu. So that's why olina okusooka n'ompeereza message ne nkuweereza link noba ng'ojoininga tuweereza Katonda. Anyway, Brother Stephen, praise God. Sister Mary, okay. Agambye, praise God, I dreamed when I was in the bathroom, was in the bedroom and bathroom of Pastor Justin. The bathroom and bedroom, okay, they were very clean, of course, kubanga bya pastor. And I said to myself that let this house of Pastor Justin Mugerwa be blessed abundantly always. Then I began washing my meter box and my face, and then I had susu. Okay, but I have had this dream many times. Okay, what does it mean? Stuff yalose kirooto nga agenze mu nnyumba mu kinaabiro kya Mami Justine, nga kirabika bulungi, era of course kirina kulabika bulungi, si ekyo mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi eya buliwo. N'agamba n'ayingira mu kinaabiro, n'anaaza ofiisi y'e Kampala, n'anaaba feesi, ne yeetaawuluza, akola susu. N'agamba ekyoto kino yakifunye emirundi mingi kitegeeza. Okay, ebiseera ebisinga buli wofuna ekyoto emirundi mingi kitegeeza message tolina kukitegeera, ate oli mu kubuuza Katonda, pointinga ku kintu kyekimu. Okay, pointinga ku kintu kyekimu, omutukuvu aba alina kyayogera naye nga tonaba kukikwata bulungi, tonaba kukipasiivinga. Kati bw'okitegeera ekyoto ekyo toddamu kukiraba, most of the times toddamu kukiraba kubanga message oba ogifunye and you're acting accordingly. Okuggyako ng'ogifunye nga tokola ky'olina kukola, still ekoma okukujjukiza, todda ku bibyo, get on track. Okay, kyendowooza ekirooto kino mukwano gwange kiba kyakwegayirira ku lwa ofiisi y'e Kampala gye wabadde onaaza. Kintu kyonna ky'onaaza mu kirooto mukwano gwange kiba kyetaaga okutukuzibwa. Okutukuzibwa tuyita mu kwegayirira kunaaba musaayi gwa Yesu. So oba olina okwegayirira ku lwa ofiisi eyo, Mukama yeebazibwe, eba eriko obusibe, beetaaga okuba nga etukuzibwa. Then okunaaba feesi, oba olina okusaba Katonda akuteekeko favor. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, oba weetaaga favor. Favor yituyisaawo, amafuta aga favor gakuyisaawo w'otandiise. Omuntu aliko favor muganda wange, musobola okubeera 10 ne balondamu oyo omu. Ne weebuuza ekironzo omuntu ng'olaba mu butuufu abamusinga byonna weebali, naye olw'okubanga yaliko favor, olw'okubanga yaliko favor, akalulu ne kagwa ku ndowooza mumanyi bulungi nnyo omukazi gwe tusinga okulabirako favor mu Bayibuli gwe bayita Esther. Esther yali mukazi mulokole, yali Muyudaaya. Eseza otuyita Esther mu Luzungu yali mukazi mbeerera ng'alabika bulungi. Bayibuli egamba she was very beautiful. Si yali asinga obulungi bannange mu bawala bonna be baali baleese
kabaka alondeko omukyala si yali asinga naye yali mulungi and she was a virgin. Kitegeeza yali nga yeekuumye ng'akoze kyalina okukola. Kitegedde yali azanye paati ye bulungi nga yeekuumye wadde nga yali muddu, yali ku buddu ne yeekuuma n'ateyonoonesa. Yandibadde yeyonoonesa ku lwa capati kuba ku buddu ebintu tebiba byangu. Yandibadde yeyonoonesa ku lwa capati ku lw'abagagga b'oku kitundu kuba kaali kawala kalungi, kalina ffiga ennungi. Bayibuli egamba kaali kalina ffiga ennungi kano ka Esther. So kaali kawala ka of course nga bangi ndowooza bajja gye kali naye nga keekuumye, kaali kawala k'Ebbulaniya katya Mukama. Naye ne kalaba ekisa, akalulu bwe kaagwa ku kko. Baaleeta abawala bangi kabaka alondeko nga bonna balungi, bonna mbeerera, bonna balina kundiza ezimu. Tebaamala galonda nti mwenna mbeerera mujje no, balondamu abawala abasinga okuba abalungi baleete amaaso ga kabaka. Naye olw'okuba nga Esther yaliko favor, yaliko ekirala, yaliko omukono gwa Katonda, kyekirala ekyamuliko, yapiikingibwa lwekyo. Kabaka tasobola kumala gatwala munnaggwanga bw'atyo. So Esther n'atwalibwa nga ne kabaka tategeera kutegeera nti ozatwala munnaggwanga, mutwaliko favor. Favor ebikka ku bizibu byo byonna, favor ebikka amaaso oli n'alaba ggwe wekka. So wetaaga kusaba Katonda kuteekako favor. Bannakyo musaba amafuta ga favor amaaso ga Katonda, togabuusanga maaso. Musa Mukama Katonda n'omugamba Mukama nteekako ekisa kyo, nteekako favor yo, nteekako amafuta. Ogambye ekyoto emirundi mingi. It's the same thing. So Katonda kuteekako favor ate weegayirire nnyo ku lwa ofiisi e Kampala. Kola soso kuba kusumululwa mukwano gwange. Weetaaga okusumululwa, weetaaga kwegayirira Mukama akusumulule. Natolo Sylvia. And the same man gwe mboozaako Mukama namuloota nga he has come to my home mbu requesting to go to toilet, but in reality our toilet is not so good. So I told him nti our toilet is not good, you will not manage, but nannimirako to go there. So I had nothing to do but to take him there. Naye in my heart I was convinced that toilet is dirty, but fortunately when I opened the toilet it was so clean. Muli ndowooza ne neewuunya, takiwandiise bulungi, kyawandiise ve neewuunya. Okay, ndowooza muli ne yeewuunya era he entered and started pooping with a lot of peace in him, era anaatandika okunnyumiza emboozi nga even the door is open, nga tataddeemu wadde nga tatiddeemu yadde okumuwulira ng'akola pu. Awo ne nzuukuka, please I need your help because I have a lot of dreams about him. I need to know even concerning the shoes too. I'll ask later. Okay, you'll ask later. Ani ono? Natolo Sylvia. Now Natolo Sylvia yali yatugambye nti mubanga munasoma omwejjukire, yatugambye nti alina omukulu amuweereza message nga wayise ennaku 4 tali awo tawulira nti waliwo ekiri serious, n'ate ebirooto biraga nti birooto birungi, birooto biraga magenda, naye ate ye tawulira kuli kwagala. Ekyo gwe nagambye nti butuufu abantu abamu tebalina, they don't know how to love the way you expect them to do. Some of them tesobola meeting expectations zo za kwagala. Abamu bapya bayiga buyizi bintu bino, so bingi nnyo ebiri awo. Sister ffe ekyoto kino nakyo, this is also so positive, kubanga okuliramu emirembe, kubanga omuntu watuukira okugenda okukola punaggula n'oluggi ne mudda mu mboozi nga tatidde na kumuwulira, nga naawe Sister Natolo Sylvia tosobola kikola. Ani wano asobola kikola n'oggulawo oluggi n'ogenda mu ttooyi yaffe eri eŋŋanda ey'okusitamu obusitami ne mudda mu mboozi nga bw'okola pu ne boyfriend. Mukama yeebazibwe. Anyway, tujja kuba tulindako okulya ebirooto ebirala ebiva wa Sister waffe Sylvia, naye kyenooza nti kino nakyo kiri so positive mukwano gwange.
wadde oli mweraliikirivu. Kino ekyokuba nga watoloota toyi nga nkyafu oli mweraliikirivu era Mukama Katonda alaga beera we oyimiridde naye there is peace at the end. So kyonooza nti weesige Mukama, weesige Mukama, do what you're supposed to do. Tujja tulinze obujulizi wano, tulinze embaga. Kati nja kuba ndi musanyufu kuba nzemu okukola ebirooto ebirala okuva ewa staff e Natolo Silivia. Tulabe eno story gye naggweera byonna ndowooza nja kubibaleetera nabambirabye. Kale bannange kankomaawo, mwebale kumpuliriza, bali kwagala Chosen Generation bali tukola kye tusobola okukola, tuddamu ebirooto byonna bani temunyiiga temuyomba, tugezaako kyonna kye tusobola. Nawe osobola okugenda Meanwhile n'okebera ebirooto ebirala bino bituze tukola, tukoze video ziwererako ddala zikyaliwo tezirina gye ziraga. Omukisango kyaliwo genda oziwuliriza ojja kuba nga oluusi ofuna okudibwa mu Katonda bakujja. Watunala kuteeka kirooto kyo mu comment nga okyalindirira oteekeko video teeka ekirooto then kiba kyonyine osukka n'ogenda n'onoonya wako omukadde gwe tukoze, oluusi kyoloose tuba twakiddamu dda. Oteekamu kyoloose kitegeeza ki? Then ojja kuba nga ofuna answer. Kuloota omubbi, kuloota mbizi, kuloota mbwa, oloota obuwuka mu bbanga sinnakikola, n'ebirooto ebirala bingi nnyo tuze tubikola. Kugeza periodi, kuyoza ngoye, byambalo, kalaazi, kulya byennyanja, ebirooto ebikwatanga ku byennyanja, kuloota ng'ovuddemu amannyo, kuloota abafu, kuloota misota, kuloota weegatta, kuloota X. Mulaba video nnyingi nnyo zenkoze. So genda obe ng'oyita mu video ezo ojja kufuna ebyokuyiga bingi nnyo ddala. So n'olwensonga Mukama mpeera omukisa, aba blessing abateeka amafuta aga Esther aga favor, mulabe ekisa. Mbeera bulungi mikwano, mweraba.